Omulamuzi wa kkooti enkulu wano mu Kampala Yasin Nyanzi akkiriza Profesa w'e Christopher Bakuneta okweyimirirwa kakadde kamu ak'ensimbi ez'obuliwo n'abamweyimiridde abasatu nabo bukadde butaano obw'obutaliiwo. Ono avunaanwa gwa kakamuyizi we gwe yali asomesa e Makerere, Vesha Ntegeka. I have forgiven him from the bottom of my heart. His wife and children have pleaded to me, and I just have mercy upon his family settings. I have lost interest in this case because the condition the case does not amount to rape. Kkooti emulagidde aweeyo paasipoota ye ewakola ku misango gya kkooti eno oba muyite registra, ate ng'alina okulabikako ku kkooti eno buli luvannyuma lwa nnaku 10 okutandika n'olunaku olw'enkya. Profesa okukkirizibwa okweyimirirwa kiddiridde omuwaabi Vesha Ntegeka amuvunaana okumukaka akaboozi okutegeeza kkooti nti omusango takyagulina mu kigendererwa. One needs to have another reason to keep the applicant in custody other than the claims that the state has very strong evidence against him that if he is released, he will abscond from justice. That can no longer hold. The applicant before this court must benefit from that situation instead of being kept in custody. Ayongerako nti yali alowooza Profesa ono amusiiza akawuka akaleeta mukenenya naye si bwe kiri, n'olwekyo talaba nsonga lwaki akyawere nemba naye mu mbuga z'amateeka. I have nothing to consider before me, and I think even if he has nothing to consider, I find myself as an option, but to reserve the grant the applicant bail. Given the fact that the DPP has not said the sureties are not substantial, I find no reason to impose the harsh terms the DPP proposed. Wano omulamuzi Yasin Nyanzi wasinzidde n'ategeeza nti talaba nsonga lwaki alina okukumira omuvunaanwa mu kkomera ate ng'amuvunaana omusango takyagulinamu nsa. Kyokka gye buvuddeko kkooti y'emu eno yategeeza ng'omwana muwala ono Vesha Ntegeka bw'abadde tava ku kkomera e Luzira okukyalira gw'avunaana okumutuusaako ogwa bulisamaanyi. Omusango guno ogumuvunaanwa yaguzza nga 27 Maachi ku